enamba y'omu ku ba tiktoker omukyala bampe enamba ya tiktoker mukyala nenjogera naye ne mugamba ye nina akayimba akapya sasooka mugamba nti nze Maro nina akayimba akapya ngenda bali neetaaga ompromotingira biki tukikoze tutya n'asaba ssente bw'obeera Germany okozesa oba word limit oba kiki nosindika nesooka musindikirayo awo essente okusinziira ku ze twateesa nesooka musindikira ekyaddako nga madamu aŋŋamba omanyi kyoba okola sindika ziwere sente bwe ziti lwansonga nina ono tiktok angenda kuwono nono ate kati n'ategeera nti Maro n'agamba gwe wenna sebo n'aŋŋamba gwe wenna gwe Maro era oli star ezo sente ntono neŋŋamba ozaala yeemu naye eno business. Export TV to the world. Nti mubbi yajja na kaveera nocalesserole munyazi sebo entuuyo zange asaze watwale. Omukulu Maro akayimba ke yayimba mu mbeera eno gye tulimu obudde buno kandibanga katuukiridde oluvannyuma lw'okwagala okupushinga oluyimba lwe oli n'agumusomeramu nti ennyimba ennaku zino e Uganda ziyita ku app emanyikiddwa nga TikTok. Ne bamuwa TikToker gw'ogenda okuwulira amannya ge nga vidiyo eggwako ge yatugambye. TikTok ono yamukubba akasente kangi n'amaliriza nga n'emirimu gy'amusabidde akasente ako tagikoze. Amannya nze omwana Soda aberera ennaku zino simutegeera mumukyusiza nnyo mmwe bankuba kyeyo mwe ba house manager oba omwana mwagala muwasa mwogere mumpe ebintu. Export TV tokkiriza kubutasubscribinga mukwano gwange ate ngenda kukusaba ontereko n'akadde teekawo komenti ate olikinga embeera etambule malidadi sana. Tuli buli wamu ku TikTok, Facebook, enamba yaffe weeri awo wansi gwe tunoonyeko ojje mu inbox abaagala okugaya ku nsonga za Shiba era mujje mu inbox mungambe Soda ki ekigenda mu maaso kitegedde enamba yaffe weeri. Maro ono mwana kuva Busoga ali kabaka nnyo ng'ayimba oba music style gye bayita R&B yayimba ennyimba nnyingi kaawo nkobera kyoyenda nkole n'atuyimbira kale otika mbwine. Nnyimba nnyingi ze yali atukubyemu Maro oyo naye nga bw'omanyi abaana abo kati mugenda gamba mbu baagala nnyo olya ku migongo n'okuwaata nedda alina emirimu gye gyakwasaganya mu Bugirimaani eyo Germany gy'ali naye nga bw'omanyi okuyimba it's a talent esigala ekyakusuukunda. Maro still music abaawo naye engeri y'okumupushingamu nga just tagiraba. We yagwiridde ku TikTok eyamubbye ensonga ze zonna yazitugambye kanguwe vidiyo eno wattu ogirabe ate ogisharinge ogimpeereko mwino giwe mwino ogiwe munno okitegeera mukwano embeera ejja kuba etambula bulungi naye teweerabira bakadde baffe abateekamu ssente ate temwerabira expo bane mwebale twagala abatwagala. Nze omwana Soda nkusabye owulire ensonga za Maro TikTok oyo omutegeere ne namwe ba TikTok mweddeko kale nze kankole bwe nti neetooloole nkulekere vidiyo Mukama Katonda omulungi akunkuumire. What's up TikTok? Kansubire muli bulungi yonna gye muli. Bafaani bange mubadde mu mesizi okumala ebbanga ng'abamu era mundaba ku TikTok naye nga siri active. Ojja kwebuuza lwaki Maro ali so active ennaku zino lwaki akola bino ne bino ebintu ebimu abayimbi oluusi tuba neeyo pride ogamba kino sijja kikola naye kituuka ne kikuyinza and the power is in the hands of the people. Baba nga abantu basazeewo nti music yatambulira ku TikTok, why not? Music atambulira ku TikTok tugezaako oluusi naffe okuba nga tetukola nnyo zino zi challenge abamu ze bajja ogamba eyo ya kisiru nnyo kubanga omuyimbi agikola or something like that. So in that verge netugezaako okuba nga tusasula abantu abamu ba influencers. This is their job balina okukola kino bakikola every day actually posting videos every second. So weewuunya anyway point yange eri bweti. The reason why I'm active now kwendi ku TikTok nnyo
ensonga eri emu ndi wala nnyo oba mbadde Germany wala kusindika enguliko n'etuuka e Uganda luusi ezimu zibatuukako naye temuzifaako nnyo lwa nsonga obeera tomanyi wawe inateeka luyimba something like that wobeera ng'oli ku ground kyangu nnyo era when I was in the ground mwandaba era bwe mba ku ground buli kimu kiba kigira because you are with friends, you are with promoters, you are rubbing shoulders kyangu nnyo ne badijja okubanga bazannya ennyimba zo oba n'abantu nga ku TikTok okulaba nti you are available. So mwekyo ne ngamba omanyi kambuuzebuuze ne nkola research yange ne bangamba TikTok yakikuba e Uganda. I'm like okay nentandika okulaba kiki kye nnina okukola obuuza ono promoter n'agamba you know what music nze mumpe actually kye ngenda okukola yogera nono TikTok agenda kuwa promotion bweti ne bweti so bampa enamba y'omu ku ba TikToker omukyala bampa enamba ya TikToker mukyala nenjogera naye ne mugamba ye nina akayimba akapya sasooka mugamba nti nze Maro nina akayimba akapya ngenda bali neetaaga omupromotingira ebiki tukikoze tutya n'asaba Sente bw'obeera Germany okozesa oba word remit oba kikino nsindika nesooka musindikirayo awo esente okusinziira ku zetwateesa nesooka musindikira ekyaddako nga madamu aŋŋamba omanyi kyoba okola sindika ziwere sente bwe ziti lwansonga nina ono TikTok angenda kuwono nono ate kati n'ategeera nti Maro n'agamba gwe wenna sebo n'aŋŋamba gwe wenna gwe Maro era oli star ezo sente ntono neŋŋamba ozaala yeemu naye eno business teri mugagga asasula busasuzi kyebamu n'oba olaba nga mu mugagga tasasula busasuzi you know we also calculate and all that kuba sigenda waye yekka era ne waba akoze promotion netuukaako weetuuse mba nnaosokoola ate okulaba ki kyakozeewo oba kyamaanyi oba nedda so madamu oyo naguno gwaka takola nga ka challenge kange ekintu ekyangu kuba buli lunaku ne kaakati wenjogerera alabika akoze ka video akalala ak'abantu oluusi abatamusasudde nenze Munnayuganda munne avuddeyo neŋŋamba kyokola kyakabi mbadde nsaba onkole bwoti ekintu ekyo kinnuma era oluusi oba oyagala obeera omubi naye mwe mumbuulire oba mwagala mwanike mumbuulire naye nga muwadde chance olwaleero muwadde chance asobole okubanga she reaches out to me omanyi kisinga okuluma she blocked me on WhatsApp kubanze WhatsApp yokka gye nayogera naye saayagala mukubira simu if I didn't call you I'm not going to call you if I talk to you on WhatsApp nayogera naye ku WhatsApp let's solve things amicably actually nze kyenjagala saagala sente ze namuwa njagala nkolera akantu kange omulimu gwe namusasulira kyokka gukola buli kaseera ne kakati alabika alina ka video era mu seconds zino following yes yawe yakabi nti oba nfiirawo nnyo naye it is what it is ziba sente eba business so if that's how you handle your business madam mbadde nsaba oveeyo gy'oli if you can unblock me or talk to anyone who knows me and do the stuff biteekeyo oba tobiteekayo binsindikire abantu bewagamba bagenda kukola bu challenge bonna babukole oba tokyalina sente zibasasula do your effort ontuukirire kuba it doesn't make sense for me to just say your name. I am trying to reach out to you. Nchimanyi kano ka video kajja kutuukako era mbasaba mwena aba TikTok mutambuze ka video kano katuuke ku oyo omukyala. Mukyala buli kaseera yabayi sijja mwogerako kibi kyokka essaawa zino. Kyenjagala okugamba nti njagala saawe nave gyali. Yeetegedde njagala ave gyali ankolera ebyange. Making a sense. Okulyaza amaanyi omuntu nganze bakusekera n'okusekerera because noonya ki okitegeera noonya ekintu kyenakusaba kyokola bulijjo kiringa oli okugamba nti munaye nkusasula ose. You breathe every day, man. Just drop it like you breathe. Okay. Yeah, ka video kawanvuye naye that's all I wanted to say. Mbale njagala omukyalo oyo ategeere nti
yensonga lwaki ndi ku TikTok, n'ensonga lwaki ndi wano ku TikTok neemoola buli kaseera, lwansonga ndi kwenda I do this myself, reach the numbers that I want those people to reach, to take me to. So come promoting ate buli omu, the world you realize I'm here, sindika ka video katambuze abantu bakole ki bategeere nti ndi wano. Yeah. Njagala ntuuke ku numbers ezipromotinga kitegeera nga zikola amakulu mbeere nga mbyekolera, naye kiki ennyo omuntu aba asasulwa okukola ogwo tetuyinza kuyimba ate tukole nebiri, tubeetaaga era wali abalemesezebwa lwansonga abalemesebwa nga sisobola muwa ssente lwansonga waliwo eyanzibwa. So mutambuze ka video kamutuukeko si kyokka ansasule by doing my work, not saagala ssente, ansasule akola ebintu byange bwe kiba kimulemye ayogere, reach out madam bwemanyi. Export TV to the world.